ebibagambwa si bye bagenda okukolebwa. So bwe tugaa nti ebibiina by'ebyobufuzi ne tugamba nti akalungi kyakabirimu n'akabi kyakabirimu, kati ebibiina by'ebyobufuzi kye kiki? Ebibiina by'ebyobufuzi ye gurupu y'abantu asoba mu omu abajja ewamu ne baleeta endowooza zaabwe n'ebirubirwa byabwe nga bifaanagana, ne bagamba katubiteeke wamu tubitunde eri bannaffe bannansi basobole okubigula, tusobole okuba nga oyinza tubasaba obukulembeze batusobozesa okuteeka ebirubirwa byaffe mu nkola mu bufunzi. Ekyo kibayita ekibiina ky'ebyobufuzi. Kati basibo ne bannyabo mu bibiina by'obufuzi nga bitandika oba abantu, kubanga obulimba obubaddewo bw'amaanyi, kwe kugamba abantu nti ebibiina by'obufuzi byaleeta ettabbu mu nsi yaffe, nga bagamba nti ebibiina byabeerawo mu myaka gy'enkaaga, ebibiina byatandika wano okuva mu 1952 mu kutandika okutuuka mpaka olwaleero, nti byaleeta abantu batta bannaabwe, balowooza mu madiini, balowooza mu ki. Kyetwagala okutereeza n'okutegeeza bannayuganda mu kibiina kino eky'amazima g'ebyobufuzi, ebibiina by'obufuzi tibibangako na ttabbu yonna. Era njagala okutegeeza bassebo ne bannyabo, ebibiina by'obufuzi si bbanga. Ebibiina by'obufuzi biki? Bantu. N'olwekyo omuntu yenna ajja n'agamba abantu ebibiina by'obufuzi byaleeta ttabbu mu Uganda aba mulimba ow'ekika ekiwaggulu. Wabula omuntu omutuufu yali badde aga nti ensi Uganda yayina bannabyabufuzi eiza abalyake oba bannabyabufuzi abalungi oba bannabyabufuzi bannanfuusi n'ebiringa ng'ebyo. N'olwekyo ekyo twagala tukirongose, tiwali kibiina kya byabufuzi kibi oba kirungi, naye obulungi bw'ekibiina ky'ebyobufuzi n'obubi bw'ekibiina ky'ebyobufuzi byenkanankana n'enneeyisa n'endowooza n'enneeyisa n'endowooza n'eneetwala y'abo abakola ebintu ebyo, abakola ebibiina by'obufuzi. Kyolwa nti kiba kintu kya makulu nnyo omuntu ng'otandika ekibiina ky'ebyobufuzi oba ng'ogenda kwegatta ku munno okutegeera enneeyisa ye n'embeera ze zifaanagana zitya. Kubanga embeera z'abantu abakola ebibiina by'obufuzi oba bakulembeze oba bammemba zenkanankanira ddala n'ekibiina we kigenda okweyisa. N'olwekyo litakulimba nga kubanga ekibiina eba oba yupa oba ki, those are initials, nti oba nukuta ezibiina nga zira kikitegeeza. N'ebyo tibiina ttabbu. Ekibiina ky'ebyobufuzi it is an institution. Naye bammemba bano betwogeddeko abajja awamu abo karakita yaabwe bwe baba nga bayaayi, ekyo kibiina ky'abayaayi. Bwe baba nga beesimbu, ekyo kibiina kyaki? Bwe kiba kibiina bwe baba nga baffere, ekibiina kyaki? N'olwekyo omuntu yenna ali mu Uganda osaawa eno nga atudde mu nnyumba ye nga yeetegereza nga olitannaga yingira mu kino, sooka otegeere onaŋŋaba okumwegattako afaanana atya. Olitagamba nga nti ekibiina simanye ekibiina, omuntu okusooka abatukulembera karakita zaabwe ziri zitya abali mu bibiina, naye n'abasaba obukulembeze bo bafaanana batya. Tosobola kugaba ky'otayina. Bw'obanga oli muntu mutuukirivu nga oli mwesimbu ojja gaba obwesimbu, bw'obanga olowooleza mu bwenkanya ojja gaba obwenkanya, bw'obanga olowooleza mu ddembe ly'obuntu ojja gaba eddembe ly'obuntu, bw'obanga tobirowoolezaamu tosobola gaba kyotakola ki kyotalina. N'olwekyo abantu abaleeta okulimbalimba nti ebibiina by'obufuzi byayonoona Uganda baali balimba, baali badde baga nti bannabyabufuzi b'ebiseera ebyo baayonoona eggwanga lyaffe. Ekyo kitwagala okusooka okukola ki? N'olwekyo olitakulimbanga nti ekibiina kibi oba ekibiina kirungi, abantu bebaki bebazibu. Kati n'olwekyo ku bibiina bwe banga bizze obanga weegatta ku gurupu y'abantu, sooka otunulire bano be neegattako balina endowooza zaabwe n'ezange zifaanagana. Basajja beesimba oba si beesimba, baffere oba si baffere. N'olwekyo enfaanana yaabwe yeekulaga kye bali. Bwe banga gurupu y'abantu beesimbu egenda kuba gurupu yaki? y'abantu beesimbu. Kati n'olwekyo njagala okubategeeza waliwo kye tuyita the political merchant. Political merchant be bantu abajja mu byobufuzi nga baagala okweyambisa ebyobufuzi nga bizinesi. Nga basuubuzi abasuubuzi b'ebyobufuzi, we call them political merchants. Nti basuubuzi ba byabufuzi. Kati bo batandika ebibiina bwe bayita abantu abeegatteko baba baleese wamu okubayamba b'okusobola okwenogera ku nnusu ng'omuntu bw'otatandika bizinesi wali. N'olwekyo
abantu bannayuganda omukisa gwe muyina omulungi nanyo kati kubanga omuntu singa atandika n'aga nti bannange okiba pulezidenti Museveni yagenda mu twayango n'atandika ekibiina ky'abayeekera oyo tosobola kumunenya kubanga mu lutalo buli muntu yeetaasa osanga n'ebbaafu n'ekikopo kisenye mu bbaafu eyo be n'ayiwamu okitegeera kubanga muba mu kazigizigi tewali budde bwakwetegereza muli mukwekola ki mukwetaasa kati bwobanga olinatandika ekibiina ekyo oyinza okusanga mubaddemu ababbi abanyula enjaga abakwata abakazi abakolanga kino balina gabeetereza kati abo baba nga bali mu mbeera eyo okubanenya kiba kitono kubanga tewali kiseera mu mbeera eyakazigizigi tewali kiseera kyakutunulira abantu kubasengejja naye abantu abafunye omukisa ng'ebibiina bitandikwa ng'ensi eradde ng'ensi etebenkedde baba ba mukisa gw'amaanyi okutegeera bantu kibe beegattako kubanga buli muntu oba mukola ki oba omumanyi kati n'olwekyo kyovudde olaba nti tulina okuba beegenza era ffe ba mwoyo gwa ggwanga tufokasinga kubanga mwoyo gwa ggwanga teyita mwoyo gwa ggwanga abannayuganda bennyini n'abantu baga nti oyo mwoyo gwa ggwanga se bwe tuba nga tutambula eyo mu bitundu ebyo gye tugenda oliayo mwoyo gwa ggwanga toweeyita kubanga okuba mwoyo gwa ggwanga kifaanaganira ddala n'ebikolwa byo tosobola kuba ngaoli mubbi gwe mubbi wa ttaka gwe mubbi wa ssente gwe mubbi wa kino gwokwata abakazi gwokola kino oba mwoyo gwa ggwanga tosobola okitegedde nti ebikolwa byo biteekeddwa okuba nga bireflecting ekyo kyogamba ate nannyo omuntu eyayita mwoyo gwa ggwanga mwoyo gwa ggwanga muntu mulala nnyo mwoyo gwa ggwanga alinganga saati njeru wali kubanga mwoyo gwa ggwanga lwakyafuuka saati njeru nti aba mwerufu okusooka bamuvumu ekyokubiri aba mwerufu ekyokusatu takyukakyuka abeera brave abeera transparent and steadfast takyukakyuka tojja muga nti yamutufulako okuli akyuke aba n'emirimu gyakola ki kwatambulira kati omuntu yenna yeyita mwoyo gwa ggwanga oba omaze okweteeka mu kifaananyi ekigumu okukuuma kubanga si kifaananyi ekikola ki si buli muntu yenna asobola okuba mwoyo gwa ggwanga n'olwekyo bwolibaga nti nze mwoyo gwa ggwanga oba ensi kasitega nti oli omwoyo gwa ggwanga omanya nti amaze okweteeka mu kifaananyi ekitakola ki ekitasoboka kukuumika kubanga kitegeeza ye muntu amaze okwerekereza buli kintu kyonna ku lw'obulungi bw'abantu abali mu society. Olina qualification gye wayogera wano eyanyumira eya mwoyo gwa ggwanga nti ye muntu ayagala ebitono. Mwoyo gwa ggwanga ye muntu ayagala ebitono. Kubanga omuntu asobola okukola biri ebirala byonna naye gwe kasita omulabamu ak'omulugobe. Manya tasobola kumugwa. Mwoyo gwa ggwanga ye muntu ayagala ekitono. Ayagala ebitono siga nti ayagala ebitono kubanga talina busobozi bufuna bingi naye ayagala ebitono kubanga ayagala bitono. Kyovudde sanga omusajja agambye nti Nyerere bamubuuza nti kiki yali ayina talina. Ye muntu ayagala ebitono kubanga bimumala kubanga mwoyo gwa ggwanga agamba nti ensi ng'eno Uganda ebyobugagga ebirimu bimala buli muntu yenna okuba bulungi nosanga toli mwavu naye ebyobugagga ebiri mu nsi muno mu Uganda tibisobola kumala mu lugube gwabo abantu abalimu nanye bali mukulembeze kyolana abantu abalabaavu abalanga baki kati n'olwekyo oli bajja mu maaso go naga nti ssebo gwe tutunule butunuulizi nti ono ali mu kibiina gundi nti oba akabonero gundi ono aŋŋamba yaani karakita ze eneeyisa yeefaanana etya mu buluvu ali atya mu kwagaliza ali atya mu by'obwenkanya abirowoozaako ki ye ng'omuntu ali atya okitegedde kyovudde olaba nti bannabyabufuzi the great deception nti bannabyabufuzi okumanya nti baleeta obulima kyolaba nti batandika n'ebibiina waliwo ebibinja ebigyewamu ne bitandika naye ng'ekigendwa kyabyo kuwuddiisa balala ne baleeta ekibiina nti kino kigenda kuvuganya gavumenti naye nga gavumenti yekitandise eyambisa abantu abefudde opposition bagiyamba okugenda mu maaso the great political deception naye bambi bannansi olw'okuba nti baba tibamanyi oluusi tebasobola kusengejja kutegeera nti ono atuteze eki naye bali abakola ekyo baba bamanyi munda yaabwe ekirubirwa ki kyabwe nti bano bye boogera si bakola ki bye bategeeza kati omuntu ayogera ekintu nga sikyategeeza tasobola kuba mwoyo gwa ggwanga omuntu ayogera ekintu nga sikyategeeza tasobola kuba nga ayagala bitono omuntu ayogera ekintu nga sikyategeeza ateeka okuba nga mulabe okusooka ye mulabe we yennyini ate mulabe wa society n'olwekyo omuntu w'ekikula ng'ekyo aba muntu wakwegendereza kubanga aba si mwesimbu omuntu mwoyo gwa ggwanga aba mwesimbu buli kyakola kakibe nga kimukosa kakibe nga tekimukosa kubanga etalina kimukosa ayagala biki n'olwekyo ekyo kitwagadde okusooka okusetolinga nti abatandika ebibiina byobufuzi
tuleme abaleme gamba nti ebibiina byobufuzi bibi wala tuge abantu abali baddukanya ebibiina byobufuzi bebakyamu. Lwaki bakyamu nti abali bebajja mu bantu okubasaba tutandike nammwe abantu babateekako kapima kubasengejja kubanga bajja mu kiseera kituufu nga babala abantu bano bazze. Kati olaba abantu nga bazze olaba nti ono mufere ono mutuufu ono mwesimba ono muyayi ono yeenoonyeza bibye ono yadde akaabya abantu. Kati omuntu obanga abali ye ekiruubirwa kye n'okuba kajajjata n'okukola ki ye ali mu kwenoonyeza kkubo lyakwefunira ku ssente naye amaze okutegeera nti ssente okuzifuna ziri mu byabufuzi. Kati mu kifo ky'ogenda okusuubula okusimwanyi kola ki gwe jangu osuubula ebyobufuzi ng'olimba abantu. Kati abo basobola okutunda eggwanga kyovudde olaba nti abantu abamu nga baze baweereddwa obuvunaanyizibwa tafaayo oba eddwaliro temulimu ddagala tafaayo oba amasomero temulimu bikozesebwa eri abaana talina kyafaayo yafaayo kwekusa yekka era tikimugana nagenda wabweru eri kutunda ggwanga tikimugana nagenda wabweru naga nti mundeetere eddagala effu nze bwe ndyako enjawulo tibinkwata kozirindaba olwange mwoyo gwa ggwanga taba na kirowoozo ekyo tasobola. N'olwekyo abantu abaagala okweyambisa ekigabo kye bayita mwoyo gwa ggwanga am here to define who is mwoyo gwa ggwanga. Anybody who can challenge me on that tutekewo debate tukubaganye ebyo. Okimanyi nti mu byafaayo byensi eno abantu abakoze ebintu ebyannaggwano babadde distinctive mu character nti babadde banjawulo mu character. Kituufu. Singa mwabasoma ebyawandiikibwa nkakasa tolina osobola kusoma byafaayo ku Yesu nga yakayanirako ebintu byensi eno. Tekisoboka. Oba nga kiri mu likodi nti yayina bino oba yayina nga waliwo ebimwogerwako nga biri materialistic nga tekiriyo. Kufa abasiraamu Nabbi Muhammad okusaasira n'emirembe bibeere ku ye nga tannaba kufuuka nabbi. Abantu be yawangaala nga nabo musoso yati baali bamuwa ne tayito eya omwesigwa nga ye arbitrator. Bwe baba balina kye bakayana muyite omuvubuka oyo omuvubuka era bwe yajja n'ebigambo n'abaga nti abaayi Katonda ŋŋambye waliwo abatwala karakita baga alindako oyo omuvubuka talimba talimba oyo. Ekitegeeza nti nga tonnaba kutugamba bino byonna bibiina byabufuzi bigendereddwa biki tusooke tukutunulemu kyekyo tugaye nti naye ono nga tannatugamba bino likodi ye ebadde etya. Ekyo kikulu kyekyo omusajja agambye nti omusajja baga nti ababadde ne influence mu nsi yonna abantu abadde basinga okuba ne the influence of people wansi w'enjuba kasooka ng'enjuba ebeerawo ng'ogyeko abamadiini abandi baga nti Mahatma Gandhi yafa ayina mikalabana na galubirizi naki naye ne bwe yayagadde okuba n'obugagga bwonna mu nsi yonna yali asobola okufuna. Bagamba Nyerere n'ennyumba gye bamuzimbidde Matiribonyi gavumenti egimuzimbire Joseph Butiabaga yavadde ku bukulembeze tibimukwata kali mu kayumba bwe katyo. After lwaga nti asula mu ruumu ki asula mu kitanda ki what is it? Kati abo kyekibafuula b'enjawulo nti alina obusobozi okufuna byayagala byonna naye ayagala bitono. Ayagala nti byali badde yeteekako abiyamba abalala tikimwetagisa kuba na motoka 20 kubanga atambulira mu motoka emu. So literally kyetutegeeza mpuliriza nti akalungi k'ebibiina by'obufuzi oba ekibiina ky'ebyobufuzi tekali mu linnya lya kibiina tekali mu bigendererwa bye bakugambye naye abantu abakirimu abo abakikulembera abo be bantu ab'obulabe wewali akalungi awo. Kyovudde olaba nti essaawa eno bw'ogenda mu kibiina kya NRM batuuse ku level eswaziza Pulezidenti Museveni oyinza n'okulowooza nti oba pulezidenti abantu bano bamukoledde mupango wa kumuswaza. Gw'ogamba otya ekibiina nti basebo ne banyabo mu 2026 bwe twatula mu 2021 Echobe twasalawo dda nti Pulezidenti Museveni mu 2026 yefulaga beyala osalawo ojjawo mandeeti okuswaza omuntu ng'ate mutuga nti abalondebwa bakoma 2025 abanalondebwa 2025 be bagenda okusalawo. Kati gwatanalondebwa eri olonda otya omuntu mu advance obwo the great deception obwo bufere ebankola ya kiyaye tasobola kutwala ggwanga maaso eswaza okuswaza omukulembeze w'eggwanga kubanga mu mateeka bagambye kiba kiraga nti obano baluvu their service kubanga bagambye nti emyaka 5 mu myaka 4 balonda abakulembeze era omuntu akyali popular. Lwaki oyagala okufuula omuntu akyali mwaka munyenye okumufuula nti muntu mubi nnyo nti omulonde ne mwadi pasinga n'abalala tebanajja kubanga bayogera olwaleero mu 2025 bajja kulonda abalala bwe banajja n'ebirowoozo ebi contrary. Kati olaba ekintu ekyo kati abo baba balibonusi bakule abo bantu banakigwanyizi be bantu abonoona ensi be bantu abonoona ebibiina ne bagamba ebibiina byayononeka naye nga bantu sekinoomu abalina okugibwayo ffe nga bamwoyo gwa ggwanga okuyamba eggwanga okukola ki because nze nasoma gundi omusajja ono Teddy says yagamba
bamugamba nti genda oyingire mu nsiko n'agamba nti zisobodde kuyingira mu nsiko naye abagenze mu nsiko bajja kwetaaga abantu ba intellectual abanaataputa ensonga nze kangende Kenya nsoma amawulire neetegeteeke kujja okubataputira ensonga okiwulidde kati Ted says bwe yajja wano n'ateeka olupapula luta you got the confidential the paper that splits an atom nti olupapula lwasa akasirikitu kwekanga kyategeeza nti olina obusobozi ne bwekweka wansi w'ettaka lukujja lukola ki ne lukwabye kati yalinga amaze prepared kati bamwoyo gwa ggwanga be bantu kyobulaba abantu bewunya n'okunya ne bagana bamanyi nti be bantu abepreparinga ati given time okujja okukubira abantu toki okujja abantu mu kizikiza basobole okulaba bakola ki gye bagenda gye balaga n'olwekyo abantu bano abazze bannakigwanyizi bw'olaba engeri gye bamatiza abantu timuyingi mutwegatteko olaba kimubyogera byakutunda ggwanga byakiyaaye tiwali muntu ajja kugamba muntu ng'amuga omusanga nanti gundi ajja tugenda kufuna muyingire mwegatte bugasi yingira buyingise nanti ono yajja omulala nanti oyo bw'omulaba ng'atunde bw'ati Museveni alabika ddala mutabani we ate omulala tulina omwegattako oba tubukire tokota tujja kusigala kati eggwanga terisobola kutambula n'abantu basikiima eggwanga litambula n'abantu abalowooza ebyobufuzi abalina ekiseera okulowooza ebintu ebiwanvu okusukuluma ku bo abantu abalina direction gye batunuddemu naye batwala ggwanga so si kwetwala kyovudde olaba njagala okukugamba nti Pulezidenti Museveni abadde wano NRM tunuli abasajja beyajja nabo bamwoyo gwa ggwanga baseefaali ba Ivan Koleta abo ne beyava nabe Mozambique balina tibalina kintu kyonna bali balwanira obukulu tewali balina kyebafaayo nga bo bali kumulamba gwa kuzimba ggwanga actually oyiwedde ku General Koleta si yagamba nti tatambulira mu motoka ya Bugombe yaki bwemba nakeera lwaki bwemba ninagendaga lwaki ntawanya abantu yaki munvire ninakeera kati oyo is mindful n'eri abantu kati abo bebayamba Museveni okuzimba ekibiina kino abo bamwoyo gwa ggwanga nolaba abasajja bamwoyo gwa ggwanga bagenda mu ttwa yangu abaiti balina ngatto ne bategeera ekigenda mu maaso ensonga ati andi ne bakola ebitagisa okusobola okutuuka ebitala be bagagisa ekibiina kya movement naye kati bano abazze bano abenoonyeze be basikiima okiraba nga tusobola nakwasanga abantu bakayana nti nze naye kati bano bali mu kubaza nayogera nti ennyo basobole okumpa akafo nayogera nti ennyo okuba nga mbaza ebintu abo tebazimba ggwanga abo bannakigwanyizi basobola okutunda eggwanga kyobudala nti n'abakulembeze abamu babazalawo babayisaamu amaaso kubanga abakozesa abantu ng'asuula kaswika eri kubanga endowooza yo n'okutegeerako alaba nti onanoonya kakulya kati n'olwekyo njagadde okubategeeza nti bannayuganda tulina omukisa gw'amaanyi nti ku mulundi guno tugenda okuva mu nkola ebadde y'omusajja ow'amaanyi oba tuva mu nkola ebadde y'omusajja ow'amaanyi mwoyo gwa ggwanga General Museveni nga tugenda mu nkola endala n'enkola endala gye tugendamu twetaaga okuba soba kyonna twetaaga okukkiriza mu butakkiriziganya okwekulitisayizinga because tulina okuinterogatinga buli muntu ajja mu maaso gaffe teyagala obukulembeze tulina okuba tooki ey'amaanyi eba debate nkambwe kubanga omuntu agenda okujja abala waliwo babalesi bulaba nti abantu badde mu biguula bino bali mu miziki bali mu bino biduula omuntu wa skimming okuba sente z'ebiduula omuntu wa skimming okuga nti mpangisiza gavumenti ntekewa n'emiziki n'agibanyaga kati bamukwasa obuyinza omanyi olina akantu kewayogera nti ebintu byonna bye tukola mu nsi tetutandika bitandika byakolwa dda ekyo kyoyogedde ekyo emyaka 1405 emabega nja kuleetera byafaayo bingi nnyo ebyobusiraamu n'abalala bayigiremu Nabbi Muhammad okusaasira n'emirembe byere kuye bw'amala okufa jjukira baamufuutula e Makka n'agenda n'asenga e Madina n'awangaalira eyo emyaka 13 afa bw'amala okufa olukiiko ne lutuula n'akafo we lwatuula natuukawo kakyaliwo kagadde nyama ne tubaga nti ani agenda okusikira nnabbi kati jjukira ebiwayi bibiri abaava naye e Makka ne ba Answar abaasangibwa e Madina abasangibwa e Madina be basooka okuwa ensonga zaabwe baga nti ffe tuteekeddwa okusikira nnabbi kubanga mwajja muli banaku wano ne mukola bwe muti ne tubaaniriza ne tubagattako ne mufuna eddembe wano muffe mwe muvaasikira ne boogera ensonga zaabwe ku buli muntu ne bagenda gwe baali baagala nga bamuwaako ensonga ono yakola bw'ati ono yakola bw'ati omusajja yali Umar alifa owokubiri ye yasituka naga nti byonna mubyogedde byonna bituufu naye wano we tutudde mulimu omusajja ne Katonda yamwogerako mu Qur'ani naga nti we baali bajja n'ennabbi nga bava e Makka bajja e Madina baali babiri naga omusajja oyo bamuyita Abubakar ye musajja yasooka okukkiriza okusiramuka nga mwete munnaba nakusiramuka
ye musajja yali n'endabbi nga bali bwe bati n'amwogerako enkuyanja y'ebintu olukiiko lwagenda okuwunzika nga bakkirizaga nti tulina credentials naye Abubakar atusukkulumyeko kyekyo kyennyini okukubaganya ebirowoozo kyembadde nnoonyamu nti wulira okukubaganya ebirowoozo okwaliwo nga balonda emyaka 10+ emabega kubanga omuntu agenda okulembera taba muntu wakuzanyirako obukulembeze tekiba kintu kyakivandu obukulembeze bwe busalawo obulamu bw'abantu okufa n'okuwona obukulembeze bwe busalawo abantu banaakulaakulana batabakulaakulane obukulembeze bwe bwa direction gye mukola ki n'olwekyo omuntu agenda okuba omukulembeze ateeka okubeera scrutinized ateeka okubwamu toki y'amaanyi kubanga bwema mumaze omulonda tobasole kubanga bw'otunulira abanazi bagamba mu Germany baga nti okutagala eyali president wa Germany bali bamuyita Eisino wasimanyani ye yaliyamba yitiro okuyitamu kubanga yamuga nti akole government y'omukago neti yakimanya nebe yamala omugamba n'agenda nga gatakataka ni namujjako buyinza n'erangirira nga dictator man nga tasobola kumujjako ki buyinza ne bagaye bwali butamanya na kwetegereza ne baga nti omusajja yali kopolo yaveri ku border yajja atyo okutwala eggwanga eryamanyi beetika tuzikirire ensobi yali ani yabamanyi abamanyi abasirikale batokola ki nga balaba ebikyamu bigenda mu maaso kati wawulira abakuba embuutu nga bakuba engalabi abasikiima bwolaba mu kitundu nti abantu abanyazi abayaaya abanyaga sente abanyaga amataka abanyaga ki nga bayingira ekintu mu sipiri tokiyingiramu eyo kkubo lyagenda magya kuzikirira mugenda magombe toyingira mu kintu ky'abantu olaba bamafiya okugenda magombe kati abamanyi bamwegwa gwanga buvunaanyizibwa bamwe okuteeka sport okuba sport mu bantu bano kubanga mubamanyi mubanalizing scientifically mubanalizing nga mwesigama kwelirabika nebitakola ki kubanga mwe muyina obusobozi obw'okusoma ensi etalabika mubikule ebikweke bakole ki kyovudolaba nti sebo mbadde waliwo kana nkubidde essimu okuva waleeyo twali tukubaganya ebirowoozo nangamba biki nanga nti maje nkubidde ku nsonga bweti nti kiki nanti batugambye bino naye omanyi tumala kuwulya masako ogamba ki nkubidde kumaja sawa emu nemugambe naye mukama wange nkoli musajja w'amaanyi kijja kubanga yali brigade commander dda mu myaka giri egy'emabega nga tukyali eyo mu eastern Uganda nemugambe naye kijja kitya mukama wange gwali badde olengerawa nagatira masaka yiwakiri nti oli mutangaavu oyagala bitono gwe tulina okutubuulira kubanga ffe twagala bingi gwe olina okutubuulira ekikola ki nemuga nti nemuganira ko kikola mwegwagala olinaatuula tujja kujja tukubaganya ebirowoozo kubanga bwenjogera naawe kati omuntu omu oyinza okwaga gojja okufuna naye bwe tunaatuula ffenna tujja kubaganya ki ebirowoozo naawe kati bwonayinza nga kano w'amagye retired bwonayinza n'obulya ne bali abalala nabo tukubaganya ebirowoozo tulina nga tugenda mu maaso tujjemu n'olwekyo omukulembeze kikyogambye olina okulaga ku ludenso si kwesooka bwesoosi nti omuntu sibanya gundi yagambye ntya nati gundi ono mumugere bugenzi kubanga nati oliyaga omukulembeze alina okubibwamu ki n'olwekyo from today mulina okubaganya ebirowoozo si bigurupu ebijja nga bifoominga kubanga gurupu zirina ebigendwa byanjawulo nyingi ate nga balala era kikyenalimbaga abalala bali mu kwetaasa bafoominga kati nabadde ngamba abantu amunembaga nti owekitiibwa gye n'omuwozi azze abamwegatteko mu mubuuzo otuwaaki fenga ababuganda otuwaaki kubanga nze nagamba dda abantu ndoza alabye odongoto nabagamba dda nti pulaani eri wano yakubasaanyaawo ngaaga nti wano eri mambuka tubuulira abantu twazenda mu tribe abajjeri nti abatema amanda boboyeni abasindika ena abaganda bajje basaanyayo ebibigira nagamba twamumaze dda otonga yayogera wamulabye political philosopher nagamba eri mu istado tumumazeewo enupu ekoze eki kati n'olwekyo ffe tulina okubuuza mu abantu bawano owekitiibwa gye n'omuwozi babanga azze nga yazze mumubuuza otuwaaki tuteeka ki ku mmeeza nga mukyali wali mu negotiation kubanga betwalaba mutwayango oluli abantu balwana bavaayo buggo kubanga bali tebasomye baga nti bali tebakoze eki naye kati mwena muli balabu naye sooka otunulira tulina n'okutunulira abantu abafoming ekigurupu ng'eyo ey'amaanyi ey'omuntu asuubira okukwata obuyinza ba influence figure ki abalimuliko abava mu kitundu kyammwe bafaanana batya mumulaba mu tebalina national profile esobola okuyimira nti they can bargain for this region oba tebalina kati n'olwekyo omuyingira obuyingiza ekigaali mugenda kubanga mukaaba buli kiseera nti abagenza okuyingira mu kintu they are wanting nti tibasaanidde
kino kiseera kyakubaga yininga oli bwabanga yeesobodde n'aga nti nzize wano njagala kino pulizi kyekiri kye nabagamba nti bali batandika dda obeemambuka ne baga tugenda bawa bino abamusitani tugenda bawa baba batandika dda okunegosietinga mu kikinikini bwolaba mawo ng'ayogera mawo naye olaba bonna bonna abasajja beddeeri faafe twogera nga bulooka eno ngulu tudde mu kankuni rijoni kankuni mwaba wano mugamba mutemukuba kubinduulu nti gundi ajja alina okutwala ne mugatubuli mwoli mulujjudde otuwaaki twava mutwayanga ebintu byaffe byonna byaggwawo kati mutuwaaki okimanyi nti nekyo kyennyini era mu busiraamu kyaliyo emyaka 1000 emabega Madina baatuuza nabbi bamugamba w'ekitiibwa nti wangi tukwaniriza ffe twakwaniriza mu kibuga kyaffe naye tufunirawa bambakikuaga tubuulire ffe tetuli beewammwe gyebagobiffe tukwaniriza naye otuwaaki nebyosomesa tubikkiriza naye tufunirawa kati n'olwekyo sigamba buga nti mukubanduulu ate mubiri n'abantu abali kule era mukubaanukula gamba weeyo 2 n'agamba nti ekisooka nze okuva n'olwaleero nfuuse munnamadiina era ngenda kufiira wano era bajja kunziika wano n'agamba ekyo kimu mukifunye nabbi wa Katonda agenda kufiira wano era ajja kuziikibwa wano n'agamba ekyokubiri n'afukamira wansi n'awanika emikono n'agamba ayi Katonda wange emikisa gye wawa ekibuga Makka nga Iburahimu agisabye gikubiseemu ogiwa ekibuga Madiina era abagendayo bakimanyi Madiina oyinza okoli mu mawanga ganjawulo Madiina wanjawulo ne Makka wanjawulo kati n'olwekyo gy'emikisa egyo n'olwekyo naye bano baabuuza sebo otufunira waffe otuwaaki kubanga abogamba nti gundi nti owekitiibwa Pulezidenti Museveni yajja wali osanga bati bamubuuza kubanga bali mu ssaawa ya kasigisigi naye kati mumubuuza omuntu nti kati akaseera akabuuza tukalina seboze oga nti oze n'ekibiina kyo okiyise kya gundi naye oyagala byabufuzi oyagala bwa pulezidenti interest yaffe eri wano pulaani yo ku nsonga zaffe eriyuddawa si kugamba kuba nti buuka bubuuzi nedda kati n'ebitundu ebirala bibuuze then mu kubuuza ne mu kuprobing onalaatuwa byagamba oba tabituwe kubanga abantu bamaze okulimbwalimbibwa kyolani ne bali mu Germany mu lukiiko olwatula mu kibuga kya Germany Frankfurt bagamba naye kijja kita mu Uganda omuli abagabe omuli balukira abasajja omuli abasajja beebuzibwako ab'ensonga balooya baani kijja kita ne tuwanga twalonda omusajja esimpleton nti akawuguugu ng'oboti ne bagamba bwali butamanya na buteebuuza kubanga ti batulanga ekyo kubanga obukulembeze kintu kya muzannyo obukulembeze bulaga n'olwekyo ebibiina tebirina ttabu ebibiina birungi naye ebibiina bibi kubanga byenkanakana bakola ki n'ababiddukanya ekyo tebadda mu kibalimba n'olwekyo gwe omuntu era kyobula nze kyeŋŋamba kati essaawa eno weetuuse etuuse okubanga toddangamu okutunulya ali omutaze n'ekibiina kye gwetunuulira omuntu bwafaanana amaaso gajje ku kibiina gwetunuulira omuntu aze maaso gaga nti ayimbirira nti nolira wano ndi mu kibiina kino ye yaani kubanga yekibiina ali mu maaso go ekibiina si bbanga it is people n'olwekyo omuntu wajja mu maaso go bwabanga mufere tomuwuliriza bwabanga mwesimba kati ate tubina kubanga ne musosayiti mubeeramu abantu ab'ensonga abeebuzibwako n'olwekyo abantu ababeebuzibwako batuyamba okutulungamya kubanga baba balengera wala okusinga ku ki kyobula nti baga public opinion but public opinion must have an input of the opinion leaders kubanga their opinion forming a public opinion tekolebwa kuva mu bbanga oli ku radio budde yo omuntu wa bulijjo tuwumulamu katono nnyo tugenda kukomawo katujje tuvaawo